tewali ssente esobola kunkyusa mmeme ngozze kunkyusa mmeme ng'onjagala oba kungulu oba kunkosa nsobi kunkyusa kubanga nali ne Bobi Wine by then baba yawe nangamba nti waliyo omukazi mu State House akwagala ngenda kutwala va mu bino bamuyita Moleka Mukama agenda kuwa sente nyingi batuwa sente naye yagambye akwagala kati nze nga bamuleka Mukama sibimanyi kati by then Moleka Mukama yali wa muzeeyi PPS fe tuli mu struggle olutwasama tulekana kati ate muganda wa principal yagamba bino bivemu edi yawe yennyini kati baba yawalaika yabawa ne namba yange kuba nsima gye bajja namba yange ayabas kati baba yawe nangamba nimugabye ebiki byongamba nawe fe tuli mu struggle naddamu nankubira nanga njagala kumitinga baba yawe nanga abakazi benagamba ko bajjukira nimuga abakazi ki nanga abali abakazi bamuleka Mukama nimuga ababadde ki nanga bagala ko kyenyanya nawe bali kulawunda bawo twe munyonyo naye nze sigenda kubeera ogenda go balabe batasobola aba yerabisiza ate nze nga sibimanyi nyesifa nako kani nkota boda yange nengende munyonyo abakazi bonga bayine naba yange azisina nga bo bankubira nimbalaba nibangamba fe tuli mu struggle ngabe nibangamba sibitegeere ebyo bwe bityo kati muzeeyi nanekoleza sente nampereza sente apereza omukyala kano night by then nagenda okuyingira mu State House nga ye mugundi we nga ewe ye Moleka Mukama nga ate baba yabe yamungamba nga kano night yadirira Moleka Mukama waliwo abayambi awo abamuzeeyi bakwata ebintu owandise kyayagala kyasayiniza eki bwe bityo kati jukira muzeeyi yange ngende kulokubiri mulabe mu State House ye ngampadde n'essaawa kati ndabe nagambako by then nali munuupu ngaba ngamba tugende guli nena kishamu kubongo abanene bo munuupu omwo nagenda nabo ndakuba nagana obogena kati ne bakimanyi nekyo njogera bakimanyi be bankulembera nga already bamanyiyo ya andoza bali bayagala dobo mulaba baba amulabako bakikisimanyi naye bangamba kuba nze nabagamba tumusajja yankubidde essimu nanga bwati ne wati nanga ngende n'entebe kyokka eno nga batuulira ebigambo nti full figure baliddemu olukwe kyokka ate abalabe baagala ogende full figure talina bantu banamukoti kwa yabyogedde si ekyo rekodi weeri tagibwako hadith bagita hadith mu lusiraamu siri musiraamu that one I know eyabyogedde omuntu ate ne gwe yabadde abigamba bombi tebagibwako kubanga ekinjogeza ekyo full figure ina full figure videos 5 zaina ngayogera ku kintu nga zifaanagana kati kankugambe edi yawe tugenze na wala mwami Nyanzi tuli wala ne bafuna bufunyi anti tata wachagulanyi abanda 35 owasenga wachagulanyi kubana basenga wachagulanyi ne bamufuna ave yajja kube chagulanyi kusendeze bateka mbaba maze anko edi yawe tasobola kukolera basajja bano kuba fenna tukimanyi bulungi nnyo ne bafuna omukisa ogumukozesa bakukozesa to the fullest ne yali we nale edi yawe ne mama yali yes bilonga ku kadi ye nale buli muntu NUP abantu bezadde yefa batanse ebyobufuzi kati ne NUP efunya abantu from different parties abantu abali mu NUP zama mange yaliwa NRM kakungwe era nkugamba makula timing je wakoze yabadde mbi nnyonyonyonyo omuntu gwe wakozeseza ateye mu binyonyonyo kuba talina mukwano gwe tebamuyaya ne bamwebikka olaba amanyi ge wakozeseza ng'otula naye ne mukola makeup obuviri ne mbuzeeri ate kyasinza okunsesa nendaba bana abantu byakolete babitegera she was like baba edi yawe nantwala muganda wa principal naseka ekiraga nti story mukikoze babiri bali mugifumbye ne mugikola kale tukwaniriza nnyo wonna woosinziira okutulaba agange nze Geoffrey Mayanja kwembozi muyujinga bulijjo sivaako kwendi ne kakano nzize ndi wano ne Claire tuzze tuwayemuko ku mboozi kwebyo ebigenda mu maaso essaawa zino soka onzikirize Claire yakubuuzeeko Claire
Yes. Nsanyusa okulaba. Nange okusanga Geoffrey, how are you? I'm okay. Unanjagaza ki? Emere eyidde. Nedda. Senga. Senga ya. Senga tuli mu kukola. Senga taliko ku live. Senga tuli ku live. Otherwise obulamu bugamba kibayaji. Obulamu si bubi, mpozi gwe. Nange mwe nipola akayo kantwala. Bannange mpo naye obudde leero bususse. Musana gukedde gwaka. Bannange. Nteekamu akatimba kange. Ono ndi mukevuma. Ogamba otya? Okay. Nabadde ndi awo nendaba ku mukutu ogumu ogwa Salt nga bataddeyo vidiyo eya programu y'omukyala Makula. Yakyazizza omukyala Figa, yamukyazizza ku show. Ababadde boogera awo. Figa n'alumiriza nti omwami Eddie we ye yamutuma oba ye yamutwala ewa President Museveni okumusisinkana okumukwanaganya n'abalaba mutwala omwami Museveni okuba ng'amuwa kasente okuva mu Nuupu oba mu People Power ebiseera ebyo mu yali. Era ng'alumiriza nti Eddie we yamugamba nti biveemu ebyo biveemu ebya People Power ebya struggle biveemu tugende guwefunire sente mbona amutwala. Era omukyalo n'agamba nti waliwo n'abantu abalala abanene mu Nuupu beyagenda nabo mbu naye bagamba botajja boogera mannya naye ng'ate ye Eddie we amwogera nti Eddie we yamwogedde nti yamutwala. Ate balina abasirika. Bwe mbadde awo ne ŋŋamba mmwe muli mu kintu eyo jangu obyeko n'ensonga zonnyonnyola bitandika bitya byatandika bitya bivaawa. First kanebaze bannayuganda bannange abatugoberera bwe bali kutugoberera bali okubeerako ku Mboozi mu UG nga tutematema ensonga namwe tubalaba mu comments nga mugoberera. Ekisooka kya byonna Geoffrey omuntu yayogedde ebigambo bino full figure talina bantu banamukotuko yabyogedde si ekyo rekodi weebi tagibwako hadith bagita hadith mu Lusiraamu siri musiraamu that one I know. Eyabyogedde omuntu ate ne gwe yabadde abigamba bombi tebagibwako kubanga ekinjogeza ekyo full figure ina full figure videos 5 zayina ng'ayogera ku kintu nga zifaanagana like she's commenting about something kale oba commenting oba ayogerako oba ina kyanyonyola eggwanga emirundi 5 nga gifaanagana like asobola okutuula wano n'akuwa emboozi ndala nagenda ne wali nabawo emboozi ndala nawali nenga ayogera ku kintu kyekimu kati omuntu bwato tusobola muwa budde bwaffe kumwononerako time y'abaana Uganda kitano twogera ebintu eby'ensonga nga tuwogera ku full figure naye ekigenda omunjogesaako leero nti kubanga waliyo abakolera Muzeeyi Museveni abakolera gavumenti eno abapropaganda abagenda okibuukira bakitambulireko bagende bakiweereze omuntu kukyala atogoberera nsonga okitegeere ye akifune mu bwato nga bwekyogeddwa yes nga bwe bakyogedde naye ekituufu kiri nti ffenna tukimanyi nti full figure noba full figure bwe ne gavumenti ya Museveni ku ssente zeeteeka mu kulwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu ssente zefulumya mu kulwanyisa President Kyagulanyi Ssentamu ne bafuna bufunyi omukisa ogufuna ku muntu yenna ayeekosa ku famire ya Kyagulanyi nga ready obakolera tomanyi ne bafuna omukisa gola kati kankugambe Eddie we tugenze na wala mwami Nyanzi tuli wala ne bafuna bufunyi anti tata wa Kyagulanyi abanda 35 owasenga wa Kyagulanyi kubana basenga wa Kyagulanyi ne bamufuna ave yajja kube Kyagulanyi ku ssente ze bateeka baba bamaze kati ina propaganda full figure gwatambuza nze mita propaganda banoonya kati first of all why now nga Eddie we amaze okufuna obutakkaanya ne ba foot soldiers not with his brother Marking abulungi tiyafunye buzibu na muganda we yabufunye na ba foot soldiers olwa message ngeje ya GCZAM lwabawo obutakkaanya lwaki kati abapanze ekintu kino kambabulireko timing yabalenye it was not now kubanga
bano tukimanyi bulungi nnyo munoonya akakutu konna konna Kyagulanyi waayinza okubanga ebintu birema akakutu konna bwe mukafuna mulina okukakozesa ekyo buli omu akimanyi kati mwalabye ba food soldiers bali kuyomba ne actually it was not kuyomba yayogedde ebigambo first kya Uncle Eddie yawe yayogedde ebigambo ne bitasanyusa bano kale ng'omuntu yenna like Geoffrey ng'omuntu yenna abamu mu families baamu n'obutakkaanya ne muganda wo ne wakiyoba engeri gyakolamu ebintu bye ebengeri nga okusinziira ku bya family so obuvunaanyizibwa bwalina bwe weerabira nti muganda we yazimba kati ye company yalina company efulumya bino ebizigo gwe n'oyejjukira taata waffe yateerangamu akazigo taata mwe ke yabawanga okuggyako ebiyobyo rushes kati gwe n'ogamba muganda wo ng'akoze factory eyiye gw'olaba nga takataddeemu owulira nga tekikola kitekijja those are family issues era saagala zigenda munyo era Uncle Eddie like you just have to calm down ne ba foot soldiers to coming it down kuba kati mulaba embeera eriwo bano batandise ogikubisaamu ogiteeka ma propaganda baabwe batambuze ebintu ebitali bituufu first nkimenyawo Uncle Eddie yawe tasobola kukolera basajja bano kuba ffenna tukimanyi bulungi nnyo ne bafuna omukisa ogumukozesa bakukozesa to the fullest naye yaliwo NRM Eddie yawe ne mama yaliwo yesimbilonga ku kadi NRM buli muntu NUP abantu beezadde yefe abatandise ebyobufuzi kati ne NUP efunye abantu from different parties abantu abali mu NUP nzama mange yaliwa NRM kakungwe era nagamba ko yatwalanga ne kolonga Museveni agenda kulayira kati essaawa eno n'oyogera kigambo Museveni mu njuye ne bamusangako ku TV agijjako nga yanyiiga nnyo and you know my mother Mutoro kati buli edda abantu in any case abantu bali mu movement system sile byali nga tebandateekawo bino bya parties zino ze tulimu kati omuntu sinenya muntu yali mu NRM nekyengezaako okulaga nti banoonya propaganda fe tukkirize era kati kyenda omanyanja ogenda kulaba baminisita ba Museveni ne ba MOP be badduka ku ma TV ne radio olwa bigambo full figure byayogedde family ya Kyagulanyi ebalumya omutwe nti kugambira bafunayo obufunyise nga wajjajja wa Kyagulanyi nakkiriza obakolera bali ready okuteekamu ssente zonna olaba bafuna bufunyi mikwano gye ne bayiwawo omubiri gwonna bafuna bufunyi muntu nti yafunako ekifaananyi naye family ya Kyagulanyi my people it's a very big family era nze njagala bawa flowers zaabwe nga sinaba nagenda na balana sheno nti abantu abo mbalaba aba family ya Kyagulanyi bayita mu bizibu bingi nnyo okubeerawo nga tebakuubagana na muganda waabwe basobola okuba nga bafuna ebizibu bya family ng'abantu naye balina obibika nnyo balina okufuna obuzibu ne muganda waabwe olaba Geoffrey osobola okubeera wamu nze naba uncle bange myself Claire nina uncle wange nga naawulira nti Claire n'ekirungi wali adduka misinde nnyo n'agamba oyo yakinkoledde tokigeza n'okimuwa naye nga uncle wange we just imagine abantu bano omusajja yazaala abaana 35 si ba mukazi omu ne basirika ne babeera gye bali abatabyogeddeko ne babeerayo ne baleka muganda akulembera ekintu kye akulembera abannayuganda abamukiririzaamu ababyogeddeko ne bagezaako kye balina okukola obutakkanya bububa mu families tebukola ki tebuggwayo ate ne temubeera nti mwewalana cause at least ko Katonda yagenda otulondera Kyagulanyi from kuva mu family ya Sentamu Katonda yali agitunuddemu which family abannayuganda gye banakkiririzaamu family nekulembera abantu cause you know like manje nobo genda getting married bakubuuza ogenda kuwasa family mu families kitegeeza family ematalinga you understand esalawo kinene ku well-being y'abantu nti ya family musajja ba family yaabwe basi family yaabwe babbi naye ogenda mu family ya Kyagulanyi yonna ono full figure byakugamba mbu Eddie yawe amukubira essimu Eddie yawe musajja si wa bulijjo naye si muntu si wa bulijjo family enyanze yo giraba si bantu si ba bulijjo nti ye akukubira essimu akugambye full figure jangu va mu ebyo oliko musiru tamanyi full figure era nkugamba makula timing gye wakoze yabadde mbi nnyo omuntu gwe wakozeseza ateye mubi nnyo kuba talina mukwano gwe tebamuyaya ne bamwebikka
olaba amanyi ge wakoseza ng'otula naye ne mukola make-up obuviiri ne mubuza eri ate kyasinza okunsesa nendaba bano abantu byakola tebabitegeera. You know, she was like, baba Eddie yawe nantwala muganda wa principal naseka ekiraga nti story mukikoze babiri bano mugifumbye ne mugikola mutamulabye attitude ye gyatadde. You know, like someone tells you kati nantwala olufefe no yemoddeko n'omawula baba yawe kono muganda wa principal. You know, bano tuli bana Uganda tutegeera ate ekirala wensi yavaawo. Abantu balina okumanya nti ensi yavaawo awo ne baba mwana muto kati abantu betulimbalimba be bantu abata following abatali ku mitimbagano naye ne mu kyalo gye mugamba nti bali ku mitimbagano be bantu abakyawuliza radios zokka ne TV stations abakyaziraba zokka nti TV kufulumirako ebintu UCC byemaze okuyitamu of which UCC tutufena tukimanyi is under 7 years whatever kati tebasobola kuyisa bintu olaba bagamba n'oluyimba osooka olutwaleyo baluyitemu walabye wano King Saha ng'ayimba ku kalenda nga balagala kumujja ku stage tebagala mu byabufuzi. What is politics in any case? If someone says like nze njagala Bobi Wine ate yo abafuze politics, you know, like Makula kyebabadde mwewonya babadde balwana nti bafunye omukisa kali kegambye ka timing ke batayimenze balaba ono akobagana n'abano ne it was not even kubagana bwabadde butakanya between foot soldiers na bali kati bayagadde bakozese akaseera kano omukisa guno gwabaddewo. Yes, ate ne bagukozesa bubi. Lwaki yabadde ku salt nga gye tubanja Pentagon. Ate abantu obwanga oyagala okufumba ekintu ky'abantu bakikirirezeemu tokozesa abantu abo bennyini kyobala ne Mukama Katonda bali yatusindikira Kyagulanyi yatusindikira omuntu gwe batasuubira oyo gwe batasuubira abadde mufene nga bo tebamusuubira nti yakwese yalina empiki gwe batasuubira kati gwe fena ekibozi kyemwalese it is obvious. You know, like Mayanja abagambye Claire yewalana ne Jose kati Claire anajja wano ku kamera oyo Jose yakola bati nakola bati. It's obvious wena mogera bikubanga mulabewo tomwagala naye ne mulabewo nokwado oli mulabewo ne waso okubawo nga kiyakola nga goyogera ge mazima ate amazima ago Mayanja boyagala mazima olokuba nti mulabo tekijjawo kuba nti no mazima nti oba yakikola Mayanja boyagala okireetanga amazima tebonga amazima gwe kiveemu kituufu kale mulabewo yakikola gwe kiveemu kiise mu muntu gwe batakola ki gwe batasuubira kati oli mukiisa omuntu atalina kyama kyonna ku nsi bwakugamba yennyini yatula natugamba talina kyama wabula ateresa ekyama kino kyonna kyonna okuva kaluluko neri gye tuwedde mpaka kati mu Eddie yawe yamutwala mu NRM ate n'atwala n'abalamu Nuupu naye bo siboogedde njogedde eyantwala. What is that? Oyogedde yakutwala ate bano abataakutwala lwaki obaleka bwogenda lwaki gwokafiira muweka. Mukyala Makula tenyinza okugamba omuntu gwe wakozeseza mukyamu era mwami Bujingo Pastor Bujingo omukago gwe watta omusumba wange omukago gwe watta ne full figure gose ne full figure gweyongedde okunywerawe gutyo olina mukozesa mu buli mbeera yonna olina omuwa ssente mu buli mbeera yonna oba ziyina oba teziyina olina okuzimuwa. Tola nti Pentagon eganye kati nono Pentagon yoyoku siye muntu gwe besiga tibamuyale ne bamwebikka byonna seti gye mwabaddeko be mwatula ne mimugamba byonna agenda kubitugamba kyenyinza okugamba Mukyala Makula ne bba tasobola oli musumba we no ayinza okumuvaamu kati kagamba ebigambo bino Katonda wakyagula nze simanyi Katonda we anyway like waliwo ndowooza nengamba no Katonda ono si Wakyagulanyi yekka kati yaddira Abannayuganda ebizibu bye tulina n'abitwambaliza n'atuwa omuntu omununuzi waffe nga atunudde embizibu byaffe byonna kati n'agatta ebintu bye tulina okuyitamu. Buli lwolaba nti omuntu agenze kuba President Kyagulanyi I swear to God ogenda kulaba nga beekuba bokka nga beevuma bokka nga taliiwo telebizina mu yade manda obwanika ng'ekwambala yekka ng'otandika kutubuulya bye mwakoze mu kisenge era byonna bajja tubulya kati bano kati bano balowooza bafunye omukisa
chicha nabadde gamba ogenda kulaba ba MOP ba Minister Kasolo nga baduka misine ku radio ku CBS ku NBS bagenza kugamba ediyawe bwabakolera abange ediyawe abakolera lwaki mutugambye kati nga ediyawe amaze kufuna butakanya ne ba foot soldiers ukata butakanya bwe yafunye tefunye na NRM kuba yo undercover wamwe kale nga bwe mwogera yabufunye na ba foot soldiers mumwina kwongera mukavaringa sibe cyandibadde mutamutaka mu mataala ayingiro kulanga abakolera emirimu aba undercover kitulaki mumujjayo ono undercover wamwe mutugambye ni mwongere mu mubikeko bi blankets abantu balema mulengera ate ne mukozesa bamita presidential advisor ate na jana abyogera hey guys bana Uganda twavawo ka omuntu we ku bintu ebitegeera bema magala kuwa family ya Kyagulanyi actually olaba cha Churchill chachogera ko chenagamba nti family ya mwami Kyagulanyi ekozeseza government ya mwami Museveni ebitasoboka byonna yasitula president mulamba namutwala bagende bamukube ekifaananyi ne guild president olwokuba omwana teyajidde ku card nga bakitegedde mwana wa Kyagulanyi era you people abazanyisa amaanyi ga Kyagulanyi simanyi kye mbamutegeeza yasitula president agende yekubye ekifaananyi emakerere nechiba stressinga nechiba mara amaanyi era you know foot soldiers like abantu benchuka mena ebintu ebimu nzo kulowooza kwange tulina genda mpola kuba bano bo batwagala mu ntalo kubanga amaanyi gabe bagajjawa nga tuli mu ntalo tutuva ku mulamwa omukulu mu mulamwa ogogobera sente z'omwe w'omusolo ne tudda ku miramwa ekitaliimu kati babasanga nga Dog Nation oli mukuba ediyawe oli mukuba nyanzi ayina ebintu byakoledde ekibiina ebyamaanyi nnyo product ya Kunga, I've always told you nze bino binali siri active ne Kunga bwe yaje waffe ku kyalo then I joined wagira mu Kunga yes you know like ndaba n'abantu mu comments si kadi yokwogeza kwesimba my people sagala kwesimba ku kintu kyonna nze mala kutuusa president Kyagulanyi mu ntebe ndyoke nzije ku birala naye kati esawe no tuli ku kintu kimu kati bano batudivertinga nti tulibana ne ediyawe why Katonda era tuwadde family nga nungi families bane Katonda abatulondera mu families ezitayimiridde singa tuli mu kubonaabona ne tulina family gyoteerondako kintu kyonna Geoffrey singa family ya mwami Kyagulanyi yayinamu omuntu nga talikkiriya singa tuli awo kyalibadde kirala nnyo sweetheart olaba ayogera ekigambo kimu ne bakizimbirako omwana nakugamba nti tasobya kati family ya Kyagulanyi my dear abaagala abantu mwena nga muli mu struggle tuleme kugendera ku bigambo bya propaganda ebakola baba waliwo obutakanya obutonotono tubukubireyo bubugwe tweyongereyo tutambule kwa bano baagala tube mu ntalo then lwaki wandibadde 76 tewebaza abantu bano aba family ya Kyagulanyi ababeerayo ne basirika abagezaako kale ne boogera kuba ffe tuli mu families ng'oyogerayo wekka ngensonga z'enkyukakyuka ozogera oba ekyamba kino yali yakikuuma nga kati sibwakyakuumye ekya Kyagulanyi kyagamba okwatula essaawa yonna omanya abantu bakuuma ebyama kati nga n'omukyala figa naye abadde agezaako kukuuma kyama ekya ediyawe figa y'omu yakugamba sinze siina byama bozisana byama byakuuma n'ebibye figa atunyumiza byakolewa kane bbaawe kati ate kino lwaki bakimumenya nnyo bagenda akikolera make-up atekeko akaviiri ajja akituwe ayada mubutuufu mwami Kyagulanyi abantu abakulwanisa bakyali banafu ddala tetweddaga nakukola nnyo okukola ku bana abantu ebintu byokka byebeekolera bibeekubira oli naakugamba ndi basiyazi nga tulidde neno tuli basiyazi twaguma tuli basiyazi Trump n'akakubawo Kyagulanyi yakubira Trump teyamukubirako simu oli even say nti Mukama yatukwata n'atugamba omuntu gwe yatuweza mayanja waffe abadde muffe tulina bwe mwokwasaako
tulina bogamba mbo badde akolera gavumenti kuba singa kabeerayo bwe kati mayanja ne bakabakawe kati olaba bekwasa ekyokubeera nti bano baliko mu NRM ne lufuuka oluyimba naye bameka abaddeko mu NRM ne bagivaamu bangi lwaki kino mu kifuula oluyimba kosi famire yaabwe yanjawulo egenda kukozesa gavumenti eno ensobi mpaka lweneetuviira. I'm telling you eno famire tugiwe bwi support even where they go wrong tubaterereze eno munda kubanga bano baffe ddala bano baffe Katonda mwe yatugira omukulembeze ate nga jjukira omukulembeze waffe alina obba meeting balina ogenda mu family alina okuba n'ebifaananyi nabo kati ono wa propaganda ng'ayongerezaako olaba abaana kye bataagala kati bakubagana n'abawagizi be abawagizi be baavumye Eddie we ate ali naye mu bifaananyi kumba alina okuba naye mu bifaananyi olw'ensonga bali mu family kubanga oli mwami Kyagulanyi akulaga musajja mwetowaze ennyo ate famire ye agiwa ekitiibwa ng'omuntu yena obuvunaanyizibwa bwe yandibadde togamba mbu olwokuba olina ssente oleke baganda bo oleke bajjajja bo olwokuba olina ssente it's not right kati abantu like not food soldiers only ffenna abantu ng'oli ku nkyukakyuka people bino bye batugamba mbu Eddie yawe yamuwa ssente bya bulimba tebiriyo propaganda singa babitugamba dda bakuba wakusala bigambo n'olaba Calvin Kayanja ng'asala omugambo omunene nnyo naye nga Calvin Kayanja amanyi Kyagulanyiwa yamulabawa tamuneti amumanyiko edede tebatuwa omuntu olaba bamusalako bigambo ne bigaana bannange you people muve ku baana ba propaganda bali omusala mubeesonyiire ddala tugobe omulama gumu tugende like gwakukyusa nsi yaffe fulufiga tebalina natumalira budde for heaven's sake n'omwana muto kyalaba wagambye mutagibwako hadithi tasobola ngwe nkusabyeyo only emboozi 5 nga ziri ku kintu kimu nga zifaanagana za fulufiga nga yazikola wano nakola wali nakola ninga ku kintu kimu kale lemise emboozi yabaddeyo nga bagikoze ku soti ne bagikola wiki namba ng'efaanagana ntikale ne bakidamu like we can talk about it nga betwogedde ku chacha HL bichi tabisobola kukwatagana ye modu jakeera mukolo aba mwadde sereze kye bamugambye okwogera kyekyo kati tosa kutumalira budde bana Uganda focho kwogera ku nsonga ezirina amakulu byonna bye babagamba bya bulimba ku Kyagulanyi singa bafuna ddo omukisa singa mugana fo Kyagulanyi no basenga yena lavaayo aba muvundu bamesereze bayise okuteeka mu Kyagulanyi okumukuba sere mpitirivu wakubya kifaananyi naye booti nogenda bamusabe ne bagamba sale yale kati oyo amumanyi nnyo wakulusegererwa ab'omunda tebeerabira nyina mu kamera nga baba ne Eddie we nga banafuwa batumalira bumalizi budda ne twavuuka yes kale nga tuvuddewo awo wabaddewo olukuŋŋaano olw'amaanyi ku kitebe eyo olw'abakulembeze abava mu Buganda kubeera nga president ne bannakibiina bonna n'abakulembeze mu kibiina badde bagezaako okwogeramukko nabo ku nsonga ez'enjawulo era wano omukulu atwala Buganda omukulu Mwanga Kivumbi yavuddeyo n'atekawo eddoboozi ery'amaanyi nayogeza amaanyi mayitirivu nnyo n'agamba nti ku mulundi guno tebigenda kubeera nga mu kususula okwayita abantu abajja mu parliament n'ebifo eby'enjawulo agamba nti kuno bagenda kulonda abantu cream kalugati cream mwere agenda okulondebwa ku mulundi guno era bagenda kubeerawo okwetegereza okw'amaanyi ennyo era yagambye nti abo bonna abaweebwa kaadi ne batawa kibiina kitiibwa bonna kugamba bateekebweko amaanyi ku constituency zaabwe baveeyo abamu ku bo beyayogeddeko waliwo n'omusajja ow'entebe ye Kakembo Jimmy Kakembo yagambye nti Jimmy Kakembo amubalanga ataliiwo alaga nti bwanika ate taliiwo n'agenda ewa mwami Mpuuga n'agamba nti oyo naye taliiwo ne bagenda emukono yagambye ani ono w'emukono yani musajja w'emukono awo n'agamba nti no naye tubamulanga ataliiwo nawe nyini babadde Kawempe wakazi be Bashir n'agamba nti awo nawo oyo naye
agamba tebagenda kusaya amaanyi mangi nnyo ate ku bo tebagenda na kulinda 2026 wali banakikolera mu kubonna kati batandikirawo okuteekayo amaanyi oba ekibiina kigwa kigwe naye nga abo bataddeko nnyo amaanyi mayitirivu nnyo lwaki mwami Muwanga Kivumbi amanya abasajja basaka amanya amayitirivu bwe gatyo ng'ate nabamu mikwano gye bino si bya mukwano bayanja no si bya nganda si bya mikwano byabana Uganda byakolera abantu first njja kubaza mwami Muwanga Kivumbi okulengera omusana nova mu bitiwa bye wali olimu biro byokweyagala oli waggulu nnyo nokakana okolera abana Uganda wakoze bulungi era nsonga wazogedde ng'ozogeza ddala amaanyi ge amaanyi ge twetaaga kuba abatukulembera ge amaanyi ge mulina okukozesa kati ekyo kirabwa nayonka kaasa wava ku mugendo oyanga avaako nga muteekako omulala nga yeyongerayo kati abami bonna bye yayogeddeko tebakyakiririza mu NUP era talina musango ku kyonna kyonna kye yayogeddeko kyomugamba nti bali mikwano gye naye tebakyakiririza mukyakiririzaamu nti Mpuuga yabivaamu yakola n'ekibiina kye very soon akiregisteringa bukyali bakiyita kikyali kiwe Democratic Alliance then wekamanya kabonera naye alina ekibiina kye nyeni kesa ayinza okujja mu kiki oba ekyampuuga Bashir kyamugano kijira mu luli amasannyalaze tewali bana batukyasi beesuddiya mbolokwambala obugalubindi nateekako obutayi tabalina amasannyalaze bannange tebagamanyi gye gali lubaale yakwata emmanda waza ekikazi akwata mulala kati owa Kawempe Bashir kati kale nze abo abannuma be bokka Bashir baagala Kakembo mwakayingira mu parliament ekisanja kimu kyana kyangamba mbu erinnya ligwembu baagala emmanga simanyi wange nze kandi mutala mulokole tonjogeza ate kitegeeza ki naye mwana nawuli agamba mubiri gwayo abaana balina ebiboozi bya kati kali kati abantu nga bannuma nnyo abo bo bannuma nnyo lwaki wakagenda mu parliament ekisanja kimu ogeze bolozi ate gwe omulokole omulokole ate kati ng'oyogera ate ekisize n'ekyange olaba nnaye ovudde ku mukamaawo genda mu maaso mulokole ku mukamaawo byakugamba obivuddeko obumize ebiwawaatiro mbu olwokuba banange olwokuba mbu bali bakwadde ssente kale oba nagamba olumu tebabawana ssente bano naye kasa ne beeyokesa kati oyinza osanga baagala mukazi wattu nga talina dde 10 nekyebamuwa tuva olaba 10 bangambye yakyeyayaaniddemu nnyo kotena akimanya agenda kuvaayo ate nga tagenda kuddayo kati kagende na zino naye teyafuna bambi yavayo n'okusoninga nasayininga teyafuna n'okugenda nabyanaga nti bannange ssente zo bampayiriza sinazikwatako kati oba teyazifuna ekyo nakyo kirungi nnyo naye kati ebyasooka wano lwaki mwalina bannange olaba paliamenti eyo nambozi omukyala mufolowinga nnyo yagamba batiizinga mu paliamenti awo nga wakagendayo first time kati ne kufula okuwaako okwogerako obwogezi politics ali wali okuwa kufula okwogerako era abasajja aboogera abasemuju mubatye ekisanja esooka nayogera ekyokubiri nayogera ekyokusatu abawamaanyi naye like mwalina okutwala obudde nga temunakyamuka owulira Kakembo ng'ali ku radio okusidde sinowulira nga oyagala kukuba ka radio ko gwe nyininyini ali ngenda okutomera akawufu akange nkakuba omugere ng'omusajja ali mu kwogera ebintu ebitakwatagana ebitalina we bizimbira Uganda eno ate ng'alaga ategeera nnyo teri kintu kinnumanga ekyo nga ye alaga mu nsi muno Uganda yasingamu okutegeera ssebo gwe osingamu okutegeera wagira ku kaadi ya muntu mulala Kakembo wagira ku kaadi okyogera okitegeeza oba okiyiniriza mutana mu kamera bwenti nayogera ebintu nga kati ogenda kukakasa nti amaanyi go ogenda kufuna entebe obululu obwo kuba ekisooka kya byonna naye noomu wali bannabbi kuba osabira wa bugingo pasita bugingo wali bannabbi kyovula bimbagala bituufu kubiri ebikunyumiza ebya full figure tize manyi pasange kyayinza okukola
tukolawo katemba ne tuleeta omuntu nayogera bitakwatagana katompakanya nzijibwa kadi ku side eyo kati omusajja omwami Kakembo ogenda kukakasa nti amanyi g'abantu malala muko ekisooka kya byonna tuli mu protest vote genda olonde okakuume bakalangirirwe kakati tetugenda kukkiriza President Kyagulanyi kola n'abantu batamutegeera batategeera byaliko batategeera biruubirirwa bye eri Abannayuganda manja singa ate nebiruubirirwa si bibye eby'Abannayuganda singa manja tetukwatagana nze naawe we cannot work ko tulina okuweereza abantu tujje nga nina ebizibu byange naye bwe tujja wano nga tugenda ku set kyova olosooka nombuza oli bulungi nti ndi bulungi nti tukole kati omuntu gwogenda okubuza oli bungi aleme kuddamu toyinza kukola naye kasoda oba bakuwe soda bannange era akaguze bannange bannange ngale z'amaanyi era akaguze kakanangire ye omwana ow'emmere nga taliita abadde atya ajja bosi wange kati no like nti President Kyagulanyi alina kukola n'abantu abamuwuliriza abawulira kyagamba balyoke batambuza eggwanga mu maaso in any case bano bakulaze musajja byaddayogera Kivumbi tipo tebagenda kukola naye tebagenda kukoleza na President Kyagulanyi tebamukirizamu mu byayekola which is okay ndowooza yaabwe buli muntu alina eddembe okutegeera nga bwakola ki obwategeera era nze ngamba abantu nti okutegeera si kwabuwaze bwowulira nga toyagala kutegeera bireke don't force yourself abatategeera bajja kutegeera kati Mwanga Kivumbi bavayo nakugamba nti bano bo byaganira ddala katufuna anaategeera anaasobola okukolera mu gavumenti yoono lwaki okola opposition wekolera opposition otekayo abantu abatakukkiririzaamu oleete bill mu parliament erina okuyita Abannayuganda bano bagikube kubanga tebakukkirizamu ate nga baki gwoba wa kaadi yabaleeta so it is better n'okola n'omuntu akukkiririzaamu n'okola n'omuntu akyali ku bigendererwa by'oliko so member parliament ate ekirala tebabaggyeko mukisa gwa kwesimbawo nga bwe baagala era tebeetikka ekibiina ky'NUP kyo kibaggyeko President yabuze yani yagituuma kaadi kyo kibaggyeko bujja kaadi yaabwe naye beesimbewo kubanga Bannayuganda bakkirizibwa bw'oba okkiriza nti olina amaanyi go oli Munnayuganda olina endagamuntu obadde na mu parliament in any case please jangu weesimbewo abantu bawuleko ku kye baagala era temwetika NUP mbu yabaganye okwesimbawo nedda yo yabaggyeko kaadi yaayo mugende mwesimbewo nga bwe mwagala mukawulira akalulu mutegeere kino kye bayita omuyaga nti tegwali muyaga Katonda yali asunsulira abakulembeze ono bagenda kukola nabo I'm telling you Katonda badde asunsulira abakulembeze abagenda okukola ne Mwami Kyagulanyi mu kukyusa Uganda kati aba basigadde tebatumalira na biseera tebatumala na budde basirika kyena yagala Kazibe Bashir yasirika mpozi tata yabadde atandise okwogera ebitakwatagana naye nga tata wagamba nti mutabani oyo yabimugamba kati naye tetukakasa tadayinza kuba naye asala ebigambo naye ekirungi yasirika kati nze abannuma n'avaayo n'alya nkati ng'oyo mbwa simanyi yani oyo w'emukono nayogera bingi nnyo n'oyo w'entebe nayogera bingi nnyo n'omubuuza oli ogenda okwegatta ku NUP bakuwandiikira oba goweereta gowasituka n'ebigere byo ku makya n'ojja mu kibiina ky'abasiyazi ng'okimanyi bulungi kale wali tonnategeera nti kyabasiyazi wetunategeera nti kyabasiyazi ne bamala ne tugenda mu kampeyini ne tubakuwa ne kaadi ng'era awo totegeeranga nti kyabasiyazi ne bakuwa obwaloopu nga totegeeranga nti kyabasiyazi nga totegeeranga nti omulama gwe baliko si gwe gugo why now in any case Katola Mpuuga yalina nokera ku makya n'agamba oba commissioner namuvuddeko tisobola kukolera under this umbrella ng'omuntu obuvunaanyizibwa bwe beeyita ba intellectuals kubanga abaakuwa ekifo basiyazi tobakkiririzaamu weyambula ebinakalirabwe obibawe obagambe nze ndi independent kati
n'omulembe gw'amampa obatikirira kuba commissioner bw'abeera nga ava ku position kitegeeza tukusuubira okuba ng'ogenda kutwalayo ebirowoozo by'abana so si bibyo ati bwetukola netwala by'abana ate owulira tokyabakkiririzaamu bagambe banaye sikyabakolera mbatadde muteekayo omuntu wammwe anaatwala ebirowoozo byammwe okusinga gwe okulemerayo bakugamba tuviire teekayo ogaanirayo ate ogamba tobakkiririzaamu naye mwana abasajja b'amatayi abo mugenda kulutayisa abasajja b'amatayi bangi nnyo 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 era saagala abasajja ba gentlemen and ladies ba gentlemen tokyatwetaagirako ddala otukyayidde ddala bw'otyo mu bintu by'okusaaga ebyo bano ebyabufuzi bakutukyayisiza musudde eggwanga lino mwafulira ddala ddala nti mutegeera ne tubagoberera tugenda okutuuka mu kkubo ate era banaye mukama katonda yatuleetera Kyagulanyi oli w'amaanyi yaddala n'atuuka waggulu eyo gye baliira emmere gye bajjulira n'alabayo bulungi n'ategeera bwe bajjula emmere yaayo n'agamba nedda eneesaavinga si ntuufu tukyuseemukko naye singa teyali yaga katonda mugulu omanyi nti abasajja nga bwe nagamba lwe beekuumiranga mu position si mu opposition nga bali mu position tebeekuumira mu opposition wabula beekuumira mu position before ffe tuli wano ffe banamba 2 mu parliament ffe ba leader of opposition mu parliament now we are saying nedda kimala naye katera tebafaayo bajja kubeera ku opposition ya mwami Kyagulanyi Democratic Alliance teyereega bajja kuba ku opposition ebirowoozo byabwe ne bazita biti reforms zaabwe mujja kujja nazo mu opposition mulaba mufunye omukisa President Kyagulanyi yabawaddeyo omwezi gumu omulala n'agamba nti balina omukisa okujja okwogerezeganya n'okukkaanya ekyayitiddwa nti oba olyawo okwetonda n'okuteekawo mukyogera mutya mu luzungu to reconcile yagamba nti omukisa weeguli naye singa omwezi guggwako nga tewali n'omu alabiseeko nga babalibwanga abagobwa nga bagobwa manyi alina engeri gyakola ebintu bye President Kyagulanyi oyo alinga taata ewaka bakwakoze emisana ffe mama ffe yatukolanga okukola emisana kati aba ogenda kudduka n'odduka n'osiba ng'oyenjeera ne buziba n'akulinda mu nju akulinda okomyewo twagenda nga munooza nnyo omupiira ose toyuzizza bintu wadde nokusena amazzi twaze tugasenye n'odduka mu ndiba n'okuba kati ogira obudde bw'ekyemisana butuuse enjala ekulumye n'okibuka nawo ffe twakibukanga nawo tugende wajjajja n'ojja ng'osotya natinze naye n'omuze nga anti kati waffe wali eri waffe like wali wa family jajja senga kati nze nga sereega kasaba ngamba wakanya okoza ebintu togenda kulya mmere wano nga nziruka mpaka wajjajja nga jajja yampa emmere nga neeyongerayo kati kawungezi nzize okwebaka wakulina amaze n'okulaba bulungi okyatoberedde mama waffe yatukubisanga siripa n'agikwata neryoke kuyitako kati ne President Kyagulanyi bwali basibye bazanya beetooloola bagenda kudda ewaka kuba era akimanyi ne bwatabawa mwezi balina okudda abaana abatebakomyewo byebyo pusi bwezaala ebyana byefuuwa nebigenda abaana babakomyewo naye munanga baba badda kyemba mbasaba musooke muddeyo ne ku ground guno omwezi gwabawadde bwe muvayo bwe muti ne ku ground muddeeyo kuba bino tebigenda kuba byaweevu muddeeyo ne ku ground munyonyere nnyo n'abantu ate mujje n'ensonga mutugambe lwaki why did you lopi yagamba kino tetwakolako ku fulongo oyogerako yadde okukazi Bashiri bamutuma kwa kya petrol station kyekimu bwe yagaana mwene bamuwalana mwana oyo kati kazibe kyabakola agenda binyonera abekawo empe sausi abagambe mulaba abantu abo babi ku lw'obulungi bwamu kawempe sausi yoyo sausi nosi ku lw'obulungi bwamu
bali bagala nnyo petrol station neŋŋaana genda bakawempe bajja kuwa akalulu kuba ku kitebe gendayo bagambe tibannange omulimu gw'amampa ogw'okwokya gwabeera muzibu naye kati tukole tutya otherwise president Kyagulanyi agenda bakola nga taata wakulindira mu nju ekiro kibakole zivuga ate ndata mu magazi nnyo abanaddaala ajja kulisa bulungi ne ku vetting babalaba ne kawempe bana babasoye ate bana ba NUP bagezi aba bafull soldiers emitafull soldiers awo bagezi abaana basomye temba mumanya abawagiza NUP bebana abaana abamaze okusoma nga tebalina mirimu bebana abaana abastrugglinze n'obulamu nga baleba bakadde bawe basoma like tulina mweno ela eri nti abantu bato banyonyonyo okubeezaawo abaana kati beba abaana betwogerako wala bano Dr. Lalukwago omwana mtowe ya interview nga mutegedde ya ku debate omwana mtowe no waffe musawo weno musawo kakati wamulaba engeri gyasoyasoyamu abasajja ebibuuzo kati muje mpaliame simba baloya simanyi baloya simanyi basawo baki tugenda kubasoyasoya ebibuuzo mutye era mukisa go yagubawadde naye mujja kutuwulira eno kati mulina okukola it's not too late is it late mannaye ndabanga ekikeerezi tekinnaba nnyo tekinnaba nnyo abagamba luli sente ezo ze baali babawa mwandifunyeku olaba abasajja bano abateeka mu sente mu kwogera ku radio ezo babalaka wanvu kuba tukimanyi bulungi nnyo MPC g'okola enguudo gwe baleeta etteeka oli wakanya oba olikkirize ogende ku radio olikubira ekikopo kuba Museveni abiwulira gavumenti eno ebiwulira ebintu bitwogera kyova tubateeka ku bunke president waffe atugamba tota kamera yogera buli kimuntu abadde ewe magere yatugamba foot soldiers mubyogereko ensi ebalaba teekamu ssente mu ekyo do like Nambozi kati lwakola batandise omugoba ku TV ye baba alina TikTok kwabeera ne YouTube ye ne YouTube kuba kola ebyo tetugamba ozike buli wamu ozike agende kwembozi mu UG jangu kwembozi mu UG jangu oyogere ku bigatta ku bantu bo jangu onyonyole eggwanga ebintu by'okozedde eggwanga mugenda kubeera eyo nabulya 226 tetwagala bakola naye tetwagala bagenda kumuwakanya obuzibu bwe twafunye bokka kuba yatugambye tugenda kuzimba ggwanga era oluyimba lwakyukamu tetukyali mu kuvimba tulizimba Uganda empya tetukyali kavimbo kali akavimbo kala tugenda kulya ebikokokoko katugenda mu kuzimba Uganda kitegeeza omuntu olina okuzimba n'abantu nga bakukkiririzaamu kati sawa ya leero bampuuga the mapuuga see you later tunaddamu bbala why no position kuno kulwalirwa lino mwagende magere bafutu soja yali Easter Monday yes Easter Monday embeera yali etira mali mugenze kukola ki embeera yali nongi nnyo president yali atwiseeko bafutu soja naye gwe kankubuulire naye bana abazanyisa Mwami Kyagulanyi simanyi kye musinziirako batuweereza message ku Sunday nga ku Monday tugenda Easter Sunday naye ndalabira foot soldiers from all corners of Uganda era abagamba mbusimanyi basanga ku radio mbu talina mirandira wansi structures mutegeeza ki faffe jeni nga gyeziri nze gyeziri ewaffe era tuzikoleramu ddala ddala kuba kaakati abaana baavudde Yumbe Busia Kalamoja foot soldiers Busia ekyo Kalamoja Kanungu Mbarara ng'abaana gye bava nga message eyo bagituweereza ku Sunday ate ba foot soldiers not members of NUP foot soldiers kitegeeza mwegikuŋŋaanyamu abakulembeze babanammwe ne mutambula naye twabaddeyo abantu nga 105
nga 1500 kyenyinza okugamba nze okubala okwange tubalayo videos ezimaze yabi kubanga mumanye magere wanene bulungi kati twabadde eno wansi kati wansi eri abaana basinga tebabakutte twabadde abantu nga 15 ffenna twalidde mukulembeze yatutira ente ente zaali mmeka twali nnyama ne pira embeera yali nnungi nnyo n'atusomesaamu n'atubeera mukolo Lovins n'atusomesaamu kyetulina okukola ate atugamba ebintu bino tubyetabemu fuuso jangu oli eyo ng'owulira osobola okukola jangenda weesimbewo genda obyetabemu kuba mwe mulina okuweereza naye genda obyetabemu beera twali bulungi nnyo yajambadde n'enkofiira ye gye bamuweerawa eriko ebyoya gye bamuweera mambuka eriko ebyoya byekashaati n'awaga ne tuwaga alina engeri gyatuka abantu mwenna ne musuka ne mukkakana teteri abatuma like someone was telling me mbwebyo olaba abafuga kati nga tanagenda mu ntebe wanaatuuka mu ntebe my people president waffe talina kyatutuma talina muntu gwatuma ku ffenna abaabaddeyo talina muntu gwe yaweereza transport ffenna twagenze ku lwa cause gyaliko nga teri ffenna nga gwozikwata nozikwata we can imagine omwana yaleese abaana from that eastern part eyo nerabidde nerinnya libambi registra waayo n'abaleeta mpaka Kampala basuze batambula kati ng'ozanyisa omuntu alina amaanyi begato era abamuwalana kyenyinza obbagamba mugenda kufa nti kwabika bagenda kufa pressure pressure yewe ne pressure akyaliyo pressure tomambala kati ajja kuweerawo ebibyo naye yalokoka yeddako era obaolokose oba yafuuka motivation speaker pressure aye kafuuka motivation speaker okugambye bwewala nakyagulanye bino kano kaffe twekoleremu kano kaffe abantu bavuddeko bwewala nakyagulanye ofa tulaamye nze nsobola okulowooza ku mwami Mpuuga kyayitamu kyayitamu okiteebereza yeka ate ani omulala nga kyayitamu kizibu nnyo ne bano bagondi bansereko abaluma Nsereko Moses Nsereko ono Muhammad wa Kampala abaluma obula ye baba ananga abaluma alina kisindi sawa kiyitaani abaluma ate no tuleeta gondi SG banaye buno bwakyama kubanga abaluma ng'omanyi okubeera mayanja ng'ekintu ng'omanyi gwe topu waakyo gw'osinga naye yegamba mbutaddambu naye kyo nakyo jawuno kyeŋŋamba oyo Nsereko abadde akyayagala naye akalukalira akeri gyakakwatamu kati yakizudde tibannakampala kabamukyayira ddala koye kwe kunoonya landingi buno obunkeeko obuli wano obumanyi kati atunulamu nakuba akafaananya n'abeera ate mu paliamenti nga Kyagulanyi president nga yali amuvuma naye nga omusajja ayogera bulungi Muteesa ki kyekyatteesa tugirako internet tugirako kyeyakutezezaayo emyaka gyonna gyamaze mu paliamenti wemeka si bisanja 3 bantu abo tebatubulira nakatukeekeyogera wano eno musajja oyo mugezi mulungi Muhammad Nsereko paze ku mikolo gy'abafu kankazannye wano yakola bulungi nnyo ku ombuulire oba kakyamu yakola bulungi ku mikolo gy'abafu mukozi era nagwa Segenya yali agwagala yagamba singa nze nali mbwasegere nnyawo bandindabye omusajja mugezi nnyo kakati bazze wano mu kakiiko ka budget nga bwe mulabye ne baleeta ssente nti obuwumbi 75 baagala bbuwa Ministry ya Science and Technology kukola kintu eki mbu kwongera kuyigiriza abantu bwe banywa mmwanyi obuwumbi 75 bano abantu ani agenda okubasonyiwa kati nze njagala kubabulya because kituuse nga tebakyafaayo nti simanya waliwo agenda okukola vaccine endala yankwa obuwumbi 25
kakati Magoola bwe bamuwa obuwumbi 576 eno bwe basika obulala mu mmwanyi kwegamba kiki bagenda okuleeta innovation mu mmwanyi kubanga abantu we bali abalina companies zaabwe ezirostinga emmwanyi ezizissa emmwanyi ffe tuzeekaliza kati innovation ki gye baleeta tuginywere mu bikopo binene bya gama tuginywere mu bukopo butono kati bino byonna nayandeke mu bannange eno nekimala wantu olwona tuli ku live kati manja ensonga musajja mutesa mulungi gwegala okugoba mu parliament byonna Muhammad Nsereko bwamala obiteesaako Mohamed bwe twamubuukira ng'agenda atula nabo ng'anywa caayi nga bagandooza mulabe saakoze nakyogeddeko bakivuddeko kati kitegedde niye bane twagala Muhammad Nsereko omukyayira sinako obuzibu Muhammad nze nandadde simwinako obuzibu yagaana okukkiriza nti emmandwa yakwata oli muto waabwe mu kika mutulage ffe tugende batunange tukooye kasaagala otukkiriza ekyo ate abonabona byonna ate singa okuluma abimanyi kyatugamba zezino sente zasoose okuwulira nze amayanja esente kyankyaya gavumenti eno zonna ze nawulirako ennungi zaali za musajja Kiwanda ngaakyali babayita tourist minister minisita w'ebyobulambuzi tourism minister yagamba agenda tuleetera mama awards e Uganda mu covid nakati tukyaziriza ate nga sente bazita tweyanza nnyo tweyanzeege mutukkirize tubalekerere wano ku Emboozi mu UG mbadde ne Claire tulabagana omulundi omulala mweraba